Abakulembedde ekiro kino mukoddomi wa President bamuwenja buyiso bannayuganda mulina okugumira emisolo egyayongezeddwa omusajja omutemu asse mukazi we n'attiramu ne yaaya. Abadde minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ayanukudde abakulembeze b'eddiini ne bannayuganda abekokkola emisolo emiyitirivu gavumenti gye yatadde ku bintu ebimu ng'amafuta tekigendereddwamu kunyigiriza bannansi. Minisita Kasaija abadde ayogerako eri abamawulire mu Kampala mu kutongoza omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mbalira y'eggwanga esuubira okusoma omwezi ogujja. Agambye nti gavumenti terina ssente zimala kuddukanya ggwanga lino nga okusinga zirina kuva mu misolo egyo. Olunaku lw'eggulo omukusaala Eid el-Fitri abakulembeze b'obusiraamu abasinga obungi bavumiridde emisolo egyayongezeddwa ku bintu ebisinga okukozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'amafuta tekigenda kukalubya obulamu bw'abannansi. Matia Kasaija agambye nti abamukolokota olw'okwongeza omusolo teyakikozerwa bubi wabula agezaako okuteekateeka ebinaagasa eggwanga lino mu biseera eby'omu maaso. Pulizi basebo ne bannyabo muleme kuyomba kubanga amafuta nagongezezza. Kasajja musajja mubi, njagala ssente zinaasobola okubakolera ebintu bimwetaaga mu bulamu bwammwe bwa bulijjo: enguudo, amasannyalaze, amazzi, amasomero. Kati Pulezidenti agambye teri kusaba mwana wonna mu primary ne mu secondary mwana kumusaba ssente. Ekitegeeza ki? Nina okulaba nti amasomero ago ngaweereza ssente capitation grant eneesobola okutambuza amasomo. So basebo ne bannyabo okusasula omusolo kya kitiibwa nnyo. Owagira eggwanga lyo n'owagira n'ekitundu kyo ate nawe n'owagira n'olwekyo musasule nga musanyuka. Kasaija era agambye nti bannayuganda basaanye okuyiga okuwa emisolo ku lw'obulungi bw'ensi yaabwe. Bbanja ly'eggwanga tukyali bulungi, mulebe timweyaliikirira. Bbanja ly'eggwanga tunaba kutunda nsi yaffe nedda. Tukyalina obusobozi obusasula amabanja gaffe nga teri atukutte ku mukono. Wali obadde ogenda okunywa akantu kali kendeezaako nange ompa akasente nsobole okukola emirimu gye mwandagira okubakolera. Atyo Uganda esuubirwa okusoma embalirira yaayo y'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2021-2022 eya trillion 4.778 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Omubaka wa Parliament akiikirira Maracha munnakibiina kya Forum for Democratic Change FDC Dennis Oguzuli anyoomodde ekyasalibwawo ab'ekibiina kye bw'alangiridde nti naye agenda kwesimbawo ku kifo ky'omumyuka wa Speaker wa Parliament. Ekibiina kya FDC kyasalawo okuwagira Ibrahim Ssemujju Nganda ku bwa Speaker wa Parliament ne Yusuf Nsibambi ku ky'omumyuka wa Speaker, era kyalagira ababaka baakyo 32 be kirina mu Parliament okuwagira abo ekibiina bye kyawandako eddusu. Era waliwo n'ebyawulirwa nti ekibiina kyalalika okukangavvula ababaka abanaajeemera ekiragiro ekyo. Dennis Oguzuli asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuziza ku Parliament n'agamba nti ensonga y'obwa Speaker wa Parliament n'omumyuka we terina kwesigamizibwa ku bibiina bya bufuzi, ye azze kubeera lutindo olunaagatta ababaka bonna. Parliament requires a leader who can be able to bring the warring parties together to chart a future for this country. I'm aware there are people who are already expressing interests along party lines, but I think this election should now not be about one group advancing against the other. We should be able to build consensus, and I see myself play a pivotal role in this. Oguzwa agambye nti ekimuleese kwe kutereeza ofiisi y'omumyuka wa Speaker eweereza eggwanga lyonna so si kubirangamu ddiiru za kibiina kya byabufuzi, naye ng'ekola ku nsonga zonna eziruma bannayuganda. I've joined this election to reform the office of the Deputy Speaker. We all know what has become of that office and the risk posed to this country when it becomes an office for clearing all sorts of things. We should be able to have members freely debate issues, and that can only happen when you are dealing with a presiding officer who is independent-minded, who is respectful, and I think those are the attributes I'm bringing forward. Bwatyo Oguzu ekifo kino kati akivuganyaako n'ababaka abalala okuli banna NRM Thomas Taibwa, Anita Among, Jacob Oboth, Robin Arwakojo n'abalala nga kwe kuli Okini P. Ojara ow'ekibiina kya FDC Geoffrey Ekanya n'abalala. Omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale aguddewo olutuula lw'olukiiko lw'obulabirizi olw'omwaka guno n'okusaba abaddukanya kkanisa okuziwandiisa mu kitongole ekiwandiisa kampuni n'ebitongole ekya Uganda Registration Services Bureau
n'okuzikubisa mu kyapa kya gavumenti zisobole okufuna olukusa olugatta abagole n'okufuukira ddala kkanisa ezijjudde obugule. Obulabizi bwa West Buganda Maha bubeeramu n'entuula bbiri nga zeetabwamu abakiisa bava mu busumbe 11 abakulu ab'ebitongole by'obulabirizi ne bassabadiikoni 15 nga ku mulundi guno lutudde ku ssomero lya Kako Secondary School okuteesa ku nsonga ez'enjawulo ezitwala obulabirizi buno mu maaso. Omulabirizi Katumba Tamale bw'abadde aggulawo olutuulo olwo agambye nti waliwo kkanisa ezisuumusibwa okutuuka ku busumba kyokka zikyalemeddwa okwewandiisa mu mateeka okutandika okugatta abagole n'okukola emirimu emirala emitongole. Kubeera kuzza musango era omusumba waakuvunaanibwanga omuntu mu mbuga z'amateeka olw'okugattira abagole mu kkanisa etawandiisibwanga na kutongozebwa ba Uganda Registration Services Bureau. Nsaba omuwandiisi w'obulabirizi afulumye olukalala lw'ekkanisa ezirina ebisaanyizo olw'okugatta abagole ffenna tuzimanye. Omulabirizi era agambye nti omwaka guno balina abaweereza 8 abagenda okusoma obuweereza nti naye bakyalina okusoomoozebwa kw'ensimbi ez'ebisale eby'okusoma kwabwe. Abagoba ba boodabooda mu kibuga Kampala n'okutuusa kati bakyakaaba jjulujjulu olwa pikipiki zaabwe zikyakwatiddwa ku bitebe bya poliisi nga zino zaakwatibwa enkeera waliwo Pulezidenti Yoweri Museveni buhabulwa lwe yalayizibwa okuddamu okukulembera Uganda. Ababoodabooda babadde basinkanye bannamawulire ku kitebe kya Boodabooda Century Wakaliga mu Lubaga ne bategeeza nti balina nsimbi za kuggyayo pikipiki zaabwe ezibatanzibwa kwe kuwanjagira Pulezidenti Museveni nti abakwatirwa ekisaalagire pikipiki zaabwe zibaddizibwe. Nze Makumbi Godfrey nkolera ku paaka Enatete. Batandise kukwata pikipiki zaffe ate n'obukambwe obw'enjawulo tebalina kisa teboogera ne bwoba otwala muntu mu ddwaliro bo tebakifaako batandikirawo kuba. Nze Lwanga ndi muvuzi wa boodabooda era nkolera Wakaliga. Mbadde nsaba kubuza ebitongole by'ebyokwerinda nti mu mirimu egikolebwa mu Uganda yonna omulimu gwa boodabooda gwe mulimu ogw'abamenyi b'amateeka balyoke buli mbeera ejjange erina kunyigiriza ffe. Zekavera Moses awe order pikipiki zonna eziri ku mapoliisi baziddize baganda baffe tulebe nga tuddamu okukola naye goge mazima amatuufu ne yidi tetwasobodde kugirya. Ssentebe wa boodabooda Century Kamya Ibrahim alaze obwennyamivu olw'engeri bannaabo abamu gye bayisibwamu naddala mu budde obw'ekiro okuva eri abasirikale bano. Olwo ne batukwata ababoodabooda ne batusiba ne bakwata piki zaffe ne batukuba emiggo twabulwako eddembe erisanyukira mukama waffe Yoweri Museveni nga agenda okulayizibwa. Nonno ne tugamba nti oba ab'ebitongole by'okwerinda nabo balina olukwe okubeera nti tebatwagazisa kuwagira pulezidenti waffe. Abo by'okwerinda batukutte ate batukwata bubi batukuba kibooko batusuula mu mamotoka batuggalira n'olwekyo tubasaba bambi babeere nga balina ekisamu ekyo. Boodabooda ezikunuukiriza mu mutwalo omulamba kigambye wazeezaayolebwa mu kampani emiriraano n'okutuusa kati zikyakuumirwa ku bitebe bya poliisi ebitali bimu. Buli muntu yenna yalondebwa kimukakatako okukuba ekirayiro nga tannatandika kukola mirimu gye nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Omuntu bwe yeesimbawo ku kifo kya mmemba wa paalamenti oba ku bwa chairman bwa LC5 oba ku bwa meeya oba ku bwa kansala tasobola kugenda mu ofiisi oba kufuuka mmemba wa paalamenti okuggyako nga akubye ekirayiro. Ekirayiro ekyo kyakuba kye kimukkiriza okufuuka ekyo kye bamulondedde abantu. Ate omuntu yenna agaana okukuba ekirayiro takkirizibwa kutuula mu ofiisi era bw'okimanyira osobola omutwala mu kkooti ekifo ne bakimuggyako oba kkooti n'eragira nti alayire. Okukuba ekirayiro kino kukolebwa mu lulimi Oluzungu kubanga olulimi olwo kati wano ewaffe lwe lulimi oluli official. Poliisi wano mu kampani emiriraano etandise okunoonyereza ku musajja Kalibutemu era Kaggwa Ensonyi eyakakanye ku mukyala we n'amutta n'attiramu n'omuwala Yaaya abadde abaweereza mu maka gaabwe. Omwogezi wa poliisi mu kampani emiriraano Luko Esigira agambye nti omutemu ye Shabani Musisi omutuuze w'e Kasenge Kyengera mu Wakiso District asse mukyala we Nakazi Ruth n'omukozi waabwe Scovia Abed abadde mwana wa myaka 15 abasse essaawa awo nga 10 ng'obudde busaasana mu kiro ekyakeesezza leero.
Kigambibwa nti olwatuuse omusajja ono kagwa ensonyi ng'aleka mukyala we mu buliri ng'asoberera omwana oyo abadde omukozi, era omwana mu kwerwanako yalayiza enduulu eyasimudde Nakkazi mu tulo. Nakkazi olulabye ku mawano gano asazeewo ayambalire ebbabe beefuke, kyokka Musisi ensonyi azifudde obusungu era bw'atyo anoonyezza ennyondo weeri, olwo n'ajja asekulasekula mukyala we omutwe gwonna n'agubetenta. Bw'alabye ng'amumaliriza n'alumba omukozi kakazi kattu akaggunzeemu ngazi izo ne lukazakaza. Musisi olumaze okutta abantu ababiri talinze lugaba kubujjako ddiba, adduse ekibombyambwa ne yeeyokya ensiko, naye abatuuze emmambi ebadde esala nabo kwe kuba gwanga mujje basambye ensiko era Musisi bamukutte ekiweddeko mazzi, bamusanze ataawa nga yanywedde obutwa nti afa aveewo awo n'obuswavu. Luko Esigira agambye nti emirambo gitwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro e Mulago, ng'omutemu ye bakyamujjanjabira mu ddwaliro e Mulago nga mu kiseera kino ali ku mpingu. Era nga ateebereza okuba nti yanywedde obutwa oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kino. Ye ng'omuntu atwaliddwa mu ddwaliro wansi w'obukuumi obw'amaanyi obwa poliisi e Mulago, ng'eno gyali mu kujjanjabibwa naye ng'embeera gy'alimu si nnungi nnyo, ate ng'emirambo ebiri gijjiddwa ne gitwalibwa mu ggwanika e Mulago. Ffe nga poliisi tuvumirira ekikolwa kino ky'okutwalira amateeka mu ngalo n'obutabanguko nga buno mu maka, era nga tukubiriza abantu bonna abalina ebizibu nga bino baveeyo bulungi bafune obuyambi eri bekikwatako oba abalina okuba nti no balinamu obukugu mu kububawo. Alipoota za poliisi ziraga nti obutabanguko bw'omumaka bweyongera kukula ng'omwaka oguwedde 2022 poliisi yafuna emisango egyekuusa ku gine 1,769 so nga mu 2019 gyali 1,393. Obutabanguko buno okusinga buva ku byanfuna, oluusi ng'abaagalana balwanira ettaka, oluusi abakyala babeera bavunaana babbaabwe okusuula obuvunaanyizibwa bw'amaka, oluusi nno kiva ku ttamiiro erisusse, abamu babeera bakozesa n'enjaga n'ebitamiiza ebirala ebitabula emitwe, n'abandi babeera boolesa essajja n'okusajjalaata nga kwe bagasse. Mu disitulikiti y'e Kabale ab'obuyinza basobeddwa olw'abaana abawala abato ennyo agasajja kakuba ensonyi be bongedde okutikka embuto. Avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti y'e Kabale Monica Muhumuza Nzeyirwe agambye nti kyewuunyisa nnyo nti mu bbanga ery'omwaka ogumu bwe guti okuva mu Maaci 2022 okutuuka mu Maaci 2021 yafunye abaana 1,867 be bakafunyisa embuto, kyokka mu myezi ebiri gyokka egiyise yafunye abaana 600 be batisse eryamugema, nga kitegeeza nti kaakano abaana abagwa mu kiti ekyo baweze 2,467. Monica Nzeyirwe agambye nti kino tekibangawo mu disitulikiti y'e Kabale. Agambye nti omutawaana gwonna okutwaliramu guvudde kutuula wamu eribaddewo mu muggalo gwa COVID-19 ng'abaana tebasoma. Abaana abamu ne bagimuka nnyo olwo nno ne bafuna omuze ogw'okwemakullamakula ng'ate tebanneetuuka.